buka twagambye nti ayitibwa embula kalevu. Kati bw'abeera omwana ow'obuwala bw'atandika okubeera ng'avubuka era myaka 15, 16, 17, 18 ebyo tuyite ebbuuka maziba. Kati ekigambo ekyo tetukikozesa ku mwana wa bulenzi. Omwana omulenzi tugamba nti embula kalevu, ate ku mwana ow'obuwala tugamba nti ebbuuka maziba. Kati waliwo gwe twalabye ne tumuyita embuula ow'obulenzi awagenze myaka 2, 25. Kati ate bw'abeera omwana ow'obuwala tumuyita embuulamu. Ndowooza enjawulo ogiraba eriwo. Eri bagiyita embuula, eno ne bamuyita embuulamu. Kati ne tulaba ku mwana ow'obulenzi gwe twayise omulangaasa, ne tugamba nti y'ono atuuse mu kaseera ak'okuwasa ne mwana wattu ng'ali awo yeebuzaabuza bwebuzaabuza tawasa. Kati ate bw'abeera omwana ow'obuwala oyo gwe tubeera tuyita kibuusa oba kibuuse mu kuyege, ye mwana oyo ow'obuwala atuuse okufumbirwa. Omwana atu teyeenyeenya, avubuse, atuuse alinze kwengera nga muyembe, oyo ne tumuyita kibuuse mu kuyege. Ate twatunuulidde ku mwana oba ku musajja awasizza, ne tugamba nti oyo abeera ayitibwa awasizza mukyala we n'anoba, tafudde wabula anobye, oyo ne tumuyita twamuyise omuwuulu. Ate omwana ono ow'obuwala oba omukyala ye bw'anoba batera nnyo okufuna akafo, n'agamba nti edda waabeerangawo ettaka nga ddene era nga bw'ava ewa bbaawe akubawo akayumba n'abeerawo. Kati ate oyo tetumuyita muwuulu, ogwe tuyita nakyeyombekedde. Yeeyombekedde era abamwetaaga bamusanga awo mu kayumba ke, yo gwe bayita nakyeyombekedde. Ndowooza bye bimu ku ebyo bye twalabyeko olunaku olw'eggulu. Ate waliwo n'ensobi ezikolebwa mu lulimi Oluganda ezeekuusa era wano mu bufumbo. Omusajja n'owulira n'osanga nga banyuma, walusimbirooza teyanobye. Omusajja takola ki? Omusajja tanoba. Omukyala yakola ekikolwa eky'okunoba n'ava ewa bbaawe n'atambula n'agenda gy'agenze. Ayinza okunoba ng'afunyeeyo omusiguzi amututte n'amuteeka mu nnyumba ye n'awasibwa mu ddyo eddala. N'obeerawo omulala n'afuuka kiri kye twalabye mu kusooka kitugambye nti anobye n'afuna wadda mu kazigo ge oba azimbye n'afuuka nakyeyombekedde. Abamu balaba nga beesobola. N'agamba kati leka nzire wano, oba n'agamba nze sifugwa. Ndowooza ye yayagala okufuga. Kati omusajja tanoba, bagamba nti mwami Ssebaggala yeeseebungulula oba yeeseebungulula, kwe kuviira omukyala gwe n'okwatamu oba n'ogamba nti owaayi kaneeseebungulula enviiro ki? Omukazi obeera tokoze eki? Oba tonobye. Era ensobi endala ekolebwa wano, omukyala ng'afiiriddwako omwami we, oyo tumuyita nnamwandu olw'okufiirwa omwami. Ate omusajja bw'afiirwako omukyala we tukola ensobi ne tugamba nti ssemwandu. Omusajja tafuuka ssemwandu ng'afiiriddwako omukyala. Omusajja abeera ayitibwa omulangambi. Ebintu mukyalo byamulekedde bye bamuyita omwandu oba emyandu oba omwandu. N'olwekyo eyo naye ensobi tugikola n'ogamba nti gundi yafuuse ssemwandu.
mukazi we ke yafudde yafuuse kati oyo ssemwandu ssemwandu taba ssemwandu abamulanga abamulangambi. Tuyiga olulimi Oluganda tulutereeze ate tusobole okubeera nga tulukulaakulanya. Muzzukulu wa Mutasingwa omuzirambwa Mulindwa Burhan Munnagomba tugenda kweyongerayo. Ngenda kubeera nga akati nkakwasa muzzukulu wa Walusimbi maaso awo ate atutwale butereevu mu kanyomero kaffe akayitibwa Manya Ebifa ku kika kyo. Nkulamu katono bwe nti tovaawo okyali mu puroguramu Oluganda Makola.